Ntumbudde wepo ntumbudde ngenda kuyita mbwangu ensonga nti ngenda kubatera amasimu mubanje Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka njala kuyita mbwangu mu information then ndyoke nta amasimu. Alright, okusookera nengera basaba musooke musaasanye video eno. Gwe nange tukimanyi bulungi nnyo nti bw'oba tewategedde essaawa kwe nagira tofuna notification. Butafuna notification situgwe wakana abana tebafuna notification. Ngenda kusaba ali eyo kwata essimu yo kwolabira ogende wansi wali ewali akapeesa kakolaga nti saasaanya. Oyina okusaasanyiza abantu 10 naye saasanyizaako 9 akamu akasigaddewo wakasaasanyiza ku page yo oba ku account yo. Omuntu atalina muggukiriro ku account ye oba ku page eno abe ng'asobola okulabira ku account yo oba ku page yo bwetyo bwe tusaasanya information oba bwe tusharinga abantu bamanya information. Kale mu bwangu njala kutuma ompitira abantu bano wammanga bonna abali mu Bwakabaka wa Buganda okuli abalangira n'abambejja basava ne bannaava Wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja abereko kuno. Abajjajjaffe bakulu bika mbagala mbere kuno abakiise Mengo nja kwetaagako kuno Yoseri nkwetaaga obereko nja kwetaagako bannayuganda mwenna ndoza n'omukulembeze Lwala Kyagulanyi Center bwe bofunye akadde nsaba okyameko wano ku programu eno twogere bigambo bulungi nnyo naawe ojja kunyumirwa. Kale si balwise nga bulijjo ndowooza nsooka kuyisawo bulango then tutuuka tugenda mu information nga bwerina okuba. Kale ndowooza kansooka empisewo akalango kano obulango bugenda kubeera ndowooza nga busatu then tutuuke tugende mu maaso. Akalanga kasookera ddala gwe wenna eyandeegadde okugenda okukyala oba okulambulako mu ggwanga erya Canada n'omusomo guno nagwo gukyaliyo. Musomo guno ngenda kugabasomera mu Luzungu ndowooza lukajja obbanguyira. The third annual gender-based violence seminar or conference, which will take place on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. The agenda is gender-based violence and intersectionality. Ejja kubeera mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku M9W1J5. Ngoyagala kumala kumanya ebisinga ojja tuukirira omutesitesi wa conference eno basemina eno kafulu mu kuzitegeka n'emikolo emirala omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo eri kasalaba M kyetuta plus 1 647 929 0340 kanji baddire mu Luzungu abasinga obungi mukwata bulungi ennyo kuteezo. Ngoyagala okumufuna okumanya ebisinga ku semina eno ojja mufuna ku ssimu ye ey'omu ngalo plus 1 647 929 0340 keeko akalango akasoose then tuleke tugende mu maaso nkuba obulango buno bwonna buve olumu keeko akalango akasookera ddala ng'ojja kubira omukyalo oyo abe ng'asobola okukubuulira ki ekigenda mu maaso ku semina eyo. Alright, ndowooza kampiseewo akalango akokubiri nako tukayiseewo tuleke tugende bulungi mu maaso. Alright, akalango akokubiri kagenda mwenna eri bannayuganda abali mu ggwanga erya Bungereza abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka nti olw'okuba nti mpulukutu za misusa zigenda na miggomeka bannayuganda abawangale mu ggwanga erya Bungereza muli kibuga kyonna nasaza basizeemu buto okuteekayo kwekalakaasa okugenda okubeera okw'emirembe nga kubanja Ssaabasajja Kabaka. Okwekalakaasa kuno bakuyise free our Kabaka Mutebi demonstration kugenda kutandika ssaawa 5 ez'okumakya kumerekezebwe essaawa ndowooza zijja kubeera 11 ez'akawungeezi okwekalakaasa kuno lugenda kubeera nnaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omusanvu 2024. We mugenda okusinkana nno ekifo bakiyita Buckingham Palace. Ekifo bakiyita Birmingham Palace oba Buckingham Palace ng'omulama wansi gutegeeza peaceful demonstration to demand the King Muwenda Mutebi's freedom. Kati lwaki ku luno bagenze Buckingham Palace? Omanyi abasajja bano Abangereza buli kimu bateekamu ennyindo ne bwogera ne weekalakaasiza ku lubiri lwa omulangira wa Bungereza ali ku Namulondo Charles kiba kitegeeza message bagenda gifuna n'ekiwandiiko bagenda kibawa maye twabagamba nti nga tonna kibe osooka kyeke ne nyandusu bannayuganda kabagende beekalakaase kigende ku record embassy zaafuna abaluwa abantu ba individual baafuna abaluwa balwe baafuna abaluwa kati mukole ensobi mujjenga mukola ebintu bitakwatagana mujja tegeera ndowooza kankadde mu Luzungu nako nkate tugende mu maaso. Free our Kabaka Mutebi demonstration
Date 6th of July 2024. Time 11 a.m. up to 17 UK time. Venue Buckingham Palace, that is UK. A peaceful demonstration demanding the King Mwenda Mutebi's freedom. Lero bano abebungiriza basaza kugenda ku lubiri lwa kabaka wabungiriza Charles okuteekayo ensonga zaabwe okulopa Museveni ne Charles Peter Mayiga ku butya bwawambye Ssaabasajja Kabaka obutamukkiriza kubaako kyetuusaako ng'omuntu nobutamwagaliza mirembe. Akalanga akala kano kasoma bwe kati Save Buganda. Save Buganda. Kano nno kagendererwa ne Uganda bwena bali mu ggwanga erya America. Kano kammwe Save Buganda. Kasoma bwe kati nga ku address eno nga in address eri 10 New Hampshire Avenue, NW, Washington DC, 2029. Reserve Your Heritage, June 28th, 2024, 3:30 p.m. Katikkiro Mayiga must resign. Ash Ssaabasajja Kabaka wangaala. Kati kuno kwekalakaasa bannayuganda bali mu ggwanga erya America babategeezezza tegenda kubeera kwekalakaasa okulala nga bagenda kwekalakaasa kulwa Ssaabasajja Kabaka ng'endagiriro gye mbagambye wano mwena baagala ogenda nga oli mu ggwanga erya America oba oli mu kibuga Washington DC ojja kukubira musajja wa Kabaka Nsubuga Tone, bw'oba oli mu ssaza ly'e Boston ojja kukubira omuzana wa Kabaka Namata Gina, ojja kuba mukubira essimu zaabwe zimanyi okusobola okuyunga ku kwekalakaasa kuno nga address egenda kubeera 1065 New Hampshire Avenue, Washington DC, 2029. Reserve Your Heritage nga okwekalakaasa kugenda kubeera ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga 2023 kujja tandika saa 9:30 ez'akawungeezi nga kugamba nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nga Mulegejja alina okuva mu Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kanondo ke kasembayo bulango nabungi. Alright. Kana kalanga kasembayo ka bantu baffe babangali mu ggwanga erya Canada. Kasoma bwe kati. Nope Western Canada together with Nope Canada leadership. Peaceful assembly campaign for human rights violation, corruption scandals, a peaceful disappearance of political opponents and decent voices, silent genocide and abuse in Uganda. Date Friday, July 19th, 2024. Time 10 a.m. Address kumugenda okubanga mwekalakasiza eri 10:12 oba address eri 1,425 Kasaze 142 Street, NW, Edmonton, Coronation Park omugenda okubeera keeko akalango kabannaffe ab'e Canada nkabayisirizaawo nammwe ka demonstration kano ke kalango kabannaffe abali mu ggwanga erya America bagenda okwekalakaasa kulwa Ssaabasajja Kabaka again. Kano ke kalango ndowooza kabadde akabannaffe ab'Ebungereza. Kano ke kalango kabadde kabannaffe ab'Ebungereza, then tulyoke tusimbule bulungi nnyo. Alright, akalango akanaasembayo ko kabannayuganda bonna abali ewaffe mu Bwakabaka bwa Buganda kasoma bwe kati. Gwanga mujje Katonga jjula ndeeba Kampala Uganda address naku z'omwezi bagiwandiise 10 eno balo bagiwandiikire nga bategeeza Inspector General Police nga bateekateka okwekalakasa era Inspector General of Police yafunye ebbaluwa eno lwakuba ndowooza tebannabaddamu nti babakkiriza naye nga ate kasi totegeeza poliisi ebalina kuwa bukuumi. Okwekalakasa kuno bakuyise Gwanga mujje Katonga jjula. Gwe wenna ayagala okumanya ebisinga ojja kuba ku ssimu eno eri 07588570 lindako essimu kanjiddemu 0758 85784 nga bawerezaako Katikkiro wa Buganda Bulange Mengo, Komanda Kampala Metropolitan Police n'ebitundu ebirala mwenna abagala okwegatta kwekalakasa kuno okwokubanja Ssaabasajja Kabaka okwekalakasa bajja kusimbuka kujja kubanga naku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2024 ndoza wiiki ejja bajja kubasimbula mu Ndeeba Kabowa ku Mujaguzo Serwadda Zone Lubaga South Kampala. Ndoza mutegedde mwenna obulango babuweddeyo olw'ensonga nti obudde tulina butono
tulyoke tusimbule tugende. Ndowooza era ke kalango kano tusimbule kankazanyemu wane eddakiika emu akabasajja ba Kabaka akajuliriza akalango kano akasembyeyo, then tulyoke tusimbule tugende. Ko kalirudda kakano akasembayo ke kajuliriza kali tulyoke tugende. Sasi Abaganda mwenna Obuganda mwenna nga 25 omwezi guno ogwa June tugenda Mmengo twagala Kabaka waffe Katikkiro Ssebo ow'ekitiibwa twagala otuuka Nyange otubule Kabaka gyali osooka n'otugamba nti ali Germany ngafe abaliko empewo netufuna obubaka nga butulaga nti Kabaka ali mu buwambe ali mu Afirika ali ku ttaka lya kiddugavu netukimanye kituufu. Kakati n'ovaayo n'olugamba ate ali eyo Namibia ate Abaganda mwenna muveeyo tulwanagane. Abaganda mwenna tubakoowoola mwenna mujje gwanga mujje tukolanirire Obuganda. Omwana w'engoma agenda omwana w'engoma waga kumuleta nga njole mubadde ki muveeyo musituke mubadde ki bannange. Twagala Kabaka waffe nga 25 tujja Mmengo omwezi guno. Twagala Kabaka waffe oba mufu oba mulamu. Twabawadde ennaku z'omwezi nga 25 twabawadde ennaku 6. Twagala Kabaka gaffe. Abaganda muliwa Abaganda muve. Alright, kanyongerezeeko kalanga ako. Mwenna bannayuganda abaagala emirembe n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda, oba oli Muganda oba toli Muganda ng'osisira mu Buganda, kikkakatako okubanja custodian waffe omukuumi Ssaabasajja Kabaka ayawaŋŋangusibwa nga baagala afiireyo. Tofaayo kubitambula ku radio ku TV eze Uganda kubanga ebintu babimanyiira mu dictatorship regime bibeeramu okubuzaabuza abantu okubateeka balowooze nti abagamba batuufu. Gwe wenna Omuganda aliyo teweetaaga kujja Kampala. Buganda erina amasaza 18 erina n'amagombola. Kati gwe musajja mukulu ne musajja mukulu omuzaana oba ne musajja wa Kabaka olina essuuti, olina ekkanzu, olina olubugo, olina effumu, olina engabo. Tewetandala totindiga lugenda okujja Kampala. Genda kugombolola oba genda kusaza ng'okutte eng'omayo okuba eggwanga mujje ffe mujja tuuleza mu video tubusaasanya ensi nakuba twetaaga awareness na exposure okwa-expose nga Museveni ne Mayiga. Essaza ly'ogenzeeko oba egenda kugombola eya Buganda togenda ku ya Museveni. Eya Buganda magombola gajjudde amasaza 18 n'amasaza. Yambala gomesiyo, yambala olubugo lwo, yambala omukalabanda gwo, kwata effumu lyo n'olubugo ogende weekalakaasi ne munaaba 5 kiba kimala. Embuulire tefa yonna nkiddamu teweetaaga kujja Kampala. Yambala ekkanzu yo, teekako ekizibaawo, weesumika olubugo, okwate effumu lyo, ne bw'otayambala ngatto ogende kugombola naawe egyo oba weekalakaasiza oba kusaza peaceful. Omuntu yenna akola effujjo ng'agenze mu nkola yakubanja Ssaabasajja Kabaka oyo si waffe nkiddamu. Omuntu yenna agenda okukola effujjo oyo si waffe nkiddamu. Mu ssemateeka wa Uganda akugamba nti omuntu yenna obanga olina ensonga zewemulugunyaako oli wa ddembe okwekalakaasa. So omuntu yenna agga togenda kwekalakaasa mubuuze ngenda kubanja ntya oba ngenda kulaga ntya obutali bwenkanya kye bayita demonstration. You demonstrate ng'omanyi nti mbuliddwa ekkubo lyonna erisobola okulaga obutali bwenkanya. Kale gwe Munnayuganda yenna ddala Omuganda oli wa ddembe ogenda okwekalakaasa mirembe ng'oyambadde ekkanzu yo, otaddeko ekizibaawo, weesumikidde olubugo, okutta effumu n'oba tuli mu bigere, tambula mirembe, toyomba na muntu, gwe mutooke mukuba engoma yammwe mubajje Ssaabasajja Kabaka mu recording, mute obutambi, mugende ku magombola, temujja Kampala, ab'e Kampala gye bali. Buli ssaza lirina essaza, tulina amagombola, so mugende owe Masaka owa mwena mugenda amasaza 18 mugende kuliko n'amagombola era nago mujja kutuukawo mwekalakaase. Temuba na kutya kubanga muli mu nsi yammwe mwetaaga emirembe. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Alright, kansooke nkole obubaka obwawamu. Njagala bugende mwenna eri Bannayuganda. Alright, ennaku z'omwezi ziri 23 eza konka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Mbalamusizaako Bannayuganda okusingira ddala bazzukulu bannambi ne Kintu abawangaalira mu Uganda weppo n'emitala w'amayanja. Amanya gange nze Lumbuye Chemical Ali.
muzzukulu wa Buganda yeddira empindi. Ngenda basaba nti mubeere beegendereza nnyo ku bigambo ebifubutuka Mengo naddala nga byogerwa Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja abakungu be abakiise mu lukiiko lw'Emmengo abakola ku TV ne ku radio n'abantu beyawo obuyinza mu masaza ge mu magombola ku byalo wepo naawe bonna buli social media abasanjusulibwa ensimbi gattako n'abo beyalonda mu diaspora okumukolera emirimu gy'okubuzaabuza abantu. Ngenda kutegeeza nti bw'owuliranga saagala agalamidde evuga oba gwanga mugye tobuuza ani agikubye ogenda n'otuukayo n'omanya mulanga ki oguliwo era kyekyetaagisa. Bassebo ne bannyabo nziramu bategeeza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era n'atwala emuwaŋŋanguse mu ggwanga erya Namibia. Ensonga zino zirimu Yoseriti Bahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kale Kyensere Zibe Nsanga Bisibe, zirimu mukazi we Janet Kembabazi mutabani we Muhoozi Kanyarugaba, Salimu Sale, Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja, Sara Kafuutu oba Sara Kagere, Agnes Nabawiiki ye Agnes Nabaloga, mulimu David Wasajja Apuuli, mulimu Kiwala Male Wepo ne John Katende n'abakungu abali Mengo abatwala omugaso gw'okuwamba eggwanga Buganda nga bamanyi Ssaabasajja Kabaka agenda kuba abanaabira mu maaso. Ensonga lwaki baagala kutta Ssaabasajja Kabaka zirimu ebyobufuzi n'obubbi obufutubadde Mengo. 1. Museveni yagamba tasobola kubanga afuga eggwanga mulimu mukulembeze omulala era yagala amwesaanyizewo ng'akozesa Baganda bennyini. Ekyokubiri, abasajja bafutubadde Mengo mu Parallel State Museveni gye bakolera essaawa zino tubakubyemu bituli batandise okubuukabuuka. Bano bagaba n'ettaka lya Buganda batunda buli kimu ekyetaagisa okutunda. Kati batya Ssaabasajja okubeera lwaki lyafa bo ne basigaza emmaali zaabwe kuba bagaggawadde balina buli kimu. Ekyokusatu, abasajja n'abakazi bambuzizza ekibuuzo owaye Ssaabasajja Kabaka taliko wadde omukongoza mukongojje Mandwa oba empewo ku Bukuuma. Njala kugamba ekigambo kimu. Okuva Mayiga lwe yakwata Ddamula n'agitwala n'agikwasa Museveni baakola omutego oba omukago ogw'okusaanya buli mbuga buli nsozi zonna eziriko empewo ezaali zikuŋŋaanirwako ku Buganda n'Abaganda. Ensozi ne bazitunda, embuga ne bazookya, endala ne bazikunamiramu, endala ne bazikolamu ebyama ebyawongo ebizibu ennyo. Empewo munnange ne zinyaama ne zidduka zo ne zigenda ne ziriko Buganda nga bukalu. Yensonga lwaki ennaku zino Abaganda batawanyizibwa empewo, Abaganda babongeeta. Yensonga lwaki Abaganda bakalu baawunzikibwa. Mwewuunya Abaganda tebaateranga kubeera balogojjome ku nsonga za Bwakabaka. Baawunzikibwa basajja Abanyarwanda abakazi Abanyarwanda baakola ekintu ekyo. Njala okujjukiza mu Buganda nga Beene Gulu omugenzi akyaliwo kyali kizibu nnyo okumala okuwunzika Abaganda. Bamala kujja Beene Gulu ne balyoka baleeta ono Silivia Mukandoni gwe muyita Mama Fina, ne baleeta Kulannama, ne baleeta Kabona Jumba n'abaana ne bakyamya empewo za Buganda. Bagenda buli mbuga ya Buganda yonna eriko ensonga ne bakola ebikolobero ne bakyamya buli mpewo eriwo buli mizizo gyonna ne bagijjawo. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka ali mu bbanga namwe Baganda babawunza. So z'ensonga ezirina okukoza ensonga ezibasimbyeko okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Kati gwe wenna ali mu diaspora njala kugamba togeza ne wetantana n'obuzibwabuzibwa omuntu yenna ayambadde omunagiro ogulaga nti mwami wa Kabaka. Abasajja abo bonna nkwezenge. Oba ali mu Amerika kimanye nti nkwezenge, oba ali mu Canada kimanye nti nkwezenge, oba ali mu Bongereza kimanye nti ali nkwezenge, oba ali mu European Union nkwezenge. Lwaki nkwezenge? Uliriza video etandise. Nazzi kuno Ssaabasajja Kabaka yasimanga n'alonda abantu be era mu kubalonda yasookanga kwebuuza ku bantu abaliraanye n'amanya ebyafaayo byabwe n'atandika n'okubuuza abantu ebikwata ku bantu abo. Olunaku lwatukanga n'abawandiikira ebbaluwa oba n'abatumya ne bajja mu kigango kye n'ayogerako nabo n'ayongera beetegereza. Niyo kuva Ssaabasajja Kabaka ne bamuwamba ne bamuzingako, Wasanya Carol Charles Peter Mayiga n'akola empire eyiye mu Bulange Mengo ne Bwakabaka. N'abanga asobola okuwandiikira ababaluwa n'okulonda abakozi abamukolera. Ono omusajja yajja n'ekigendera nga baagala kusuula Buganda nga Museveni amuwadde eddiiro. Naye kwe kutandika okukola political wing yi mwe gye mulowooza nti y'abaami. Yensonga lwaki ku kutulugunya kwa bannayuganda bagenda mu maaso mu Uganda n'efuga birigera mu maaso mu Uganda tekuli boogera nsonga ezo. 1. Abasajja abasinga obungi bonna ba NRM abala ba DP nkiddamu bonna abasajja balula mu diaspora ba NRM abala ba DP nga baba bateekawo in the disguise nti basajja ba Kabaka. Nedda bano ba politicians abablocking nga buli kimu
ekitawanya Museveni n'ekitawanya enkyukakyuka n'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mukitegere bulungi nnyo nkiddamu omuntu yenna gw'otasanga mu demonstration keberenga ekondeminga corruption keberenga ekondeminga corruption keberenga ekondeminga ongoing kidnaps keberenga ekondeminga obufuzi obw'omusibira mu bobuli mu Uganda naye nga yeeyita musajja wa Kabaka totegana ezo nkwezenge kati esaazi lwe twogerera bali mu kwagala kuteekawo embeera okwonoona n'okusiga ettoomi n'okusibira ekikookolo muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti bano balina akagurupu ke baateeka Mengo akatudde Mayiga Sseggona Mpuuga n'abalala bonna kati kye baakola era mu kirindirire kino kibagamba olwaleero wasanya Carol Charles Peter Mayiga ku bizinensi ze ne pulani ze zaakola mugenda tandika okulaba nga mukulu de Mapuuga w'ebitaano miliyoni 5 atandise okutalaaga Bulaaya ng'era abantu bagenda okusinkana zezo structure za Mayiga ziyateekawo ze muyita abaami ba Kabaka bali mu diaspora no bano ba politician Mayiga be yateekayo okubulookinga era ze structures yamukwasizza yensonga lwaki oyo mwebe ayogera nnyo ku diaspora kubanga ono yakola structures zino okulwanyisa Kyagulanyi yensonga lwaki nti gye buvudde bulaga nti demonstration zaakenda olw'okusonga nti abantu abasinga obungi baakubiranga abantu amasimu nga baloza bogera babetiibwa bagati waki mwekalakaasa era bagati musobola kulumba gavumenti mugive kubanga tebalinaako kizibu mukole byammwe era ssente zive Mengo ne zigenda zibasasula bazifunyeeko n'abatafunye that is it kyenjagadde okutandika nakyo nkifundikire kati njagala okusooka okwebaza basajja ba Kabaka mwenna ab'essaza ly'e Bulemeezi omutima gumwayolesezza okubanja Ssaabasajja Kabaka wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yagenza okuggulawo empiira gy'amasaza mu ssaza ly'e Bulemeezi ng'ezanya ne Buluuli bwe bannayuganda bwe mutula ku social media mutuyita bakusiikirako mpande tetuli bakusiikirako mpande abantu bava ku TV bakuva ku radio information bagiraba njagala obibaza nnyo mwenna abaana b'obuwanda abaana b'obulenzi n'abasajja bakulu bagenze okulaga Mayiga nti mwagala Ssaabasajja Kabaka mwenda batasobodde okulaba video zo twaze ba postingidde kino kye kyabadde ku mipiira gy'amasaza nga giggulwawo abazaala ba Kabaka ne basajja ba Kabaka ne babanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri eyatiisizza ne Mayiga. Peter Mayiga's arrival at Masaza Cup Open. Kati gwe mama tata ali mu diaspora tebakubuzaabuza ebeeyita basajja ba Kabaka ensonga ekuze. Ssaalongo ga mulengejja siteepu eddako abantu bagenda kukuba amagye agenziriza oba okutandika okukulumba physically kati. Muwadde mga abiri ku social media biki message kweri abantu batandise okufuna obuvumu. Statement zikyuka nga akyusanda we yazonga ogenda mu loogi ng'olowooza nti abantu bategeera statement ku square. Tebaddamu ne bakulimba musime musajja wa Kabaka bamuganyo bonna Peter Mayiga bateeka omwana bagaana okwogera naye ku ground message kweri kino yakiguddeko yeewuunyizza. Ntegezeddwako n'abasajja bakulu ab'amasaza b'amagoba babadde baagala kuyita manju badduke
n'okuba nti badde bayiye amagye mangi nnyo kino kyatisiza Mayiga nakati waali alabika tanakitegeera bulungi nnyo njala bategeeza gwe tolooza ntuli wano tutulina byakukola ebyafo biraga nti we wataali social media mu myaka gye bawangusa Ssekabaka ne babatta twasoma ebyafo bino tubimanyi n'engeri gavumenti gye zikolamu tojja kutusirwaza ng'olw'okuba musobola okukangakanga abantu oba otogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nkigambye ekidda bagenda kukuba Mayiga onootera okukubwa kati oba ojja kula bigenda okufaako nga totegedde abantu ba ensonga eri siriasi kati ekuze kankaddemu omulundi gumu gwali mu diaspora siba batugana okwogera ku nsonga za Kabaka ensonga eri siriasi ekuze kankaddemu lutu emu. Peter Mayega's arrival at Mostaza Cup Open. Ekiddako omanyi embeera teva mu bbanga neegwa etandika mpola mpola okusejjuka embeera etandika mpola mpola okusejjuka goyinza okwebuzaabuza ng'afukaana aba nti ensonga toziraba naye embeera etandika mpola mpola okusejjuka era enaatera okusejjukira era ojja gitegeera kati katutandike ne video wano wammanga ebiseera bisinga bwe tubagamba ensonga zino nti abasajja bonna abali mu diaspora ne basajja ba Mayiga ensonga bazimanyi nekye bakola bakimanyi nabazanyidde akatambika omukulu ono ng'ali ku Thanksgiving ye mwakategedde bulungi njagala kukabaddiramu tutandike video mutuuke mutegedde bano abasajja program bagimanyi eya Ssaabasajja Kabaka nti bagenda mutta ono emapuga de bampuga obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwe nkulembera nti oyo muntu naye ayina amagezi agategeera era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi n'ennyonnyola kye nkoze atayinange nakkokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano ngazaho okwebaza Mukama Katonda abankuumire wekiba Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana bikitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange bakaba palamenti obudde butu ndowooza muwulidde bulungi nnyo mu nnaku ezijja mwenna abali mu kusala entotto basajja ba Kabaka abali mu diaspora abali mu South Africa bagezezzaako okutambula ne bu blocking bwa ensonga nagibanyonnyodde order from above yekola ne gavumenti ya Namibia eri mu lukwe luno buli kimu kimanyikiddwa naye mu continuing nga mukola mutekawo pressure mutekawo demonstrations buli kimu kijja kwekola eno tebagenda mutwala nga badde balooza tebagenda mutwala olw'ensonga buli kimu tukimanyi nababuulidde ani controller nabagambye yeyi omulangira
Joseph Ndawula ye controller on behalf of the state ya block nga buli kimu orders z'okutakiza kulaba Ssaabasajja Kabaka. Nammwe mwenna bakola emirimu egy'enjawulo mwe bali nnyo balira eddala. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe baagala muttirayo balyoke babanyumize ebibooziboozi. Ekirala, tokola nsobi yonna gy'oli. Oli n'akugamba nti yavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nga mukimanyi mu nnono nti eriyo abataka 7 n'abazaana 2 aba Kabaka bamukola ku nsonga z'obulwadde bwe, so si Mayiga. Nabasomedde ebbaluwa Namutayiika yawandiikiddwa abawulira olulangira nga bawakana byonna ebyakoleddwa, naye bwe nasoma ebbaluwa ate ekiri ekitokota kisi kisaanikire, ekiri mu lulyo olulangira kitokota si kisaanikire. Okumanya ekitokota si kisaanikire, ngenda basomera ate kyekiwandiiko ekyavuddeyo nga bagoba Ssaabalangira. Gwe mmanyi naye tagenda kumala gagenda bw'atyo, mugenda kakasa nti ensi erimu eddogo. Ekisookera ddala, nabagamba wano nti omuntu bw'alwala naddala Ssaabasajja Kabaka abeerako abantu be ab'ennono abamujjanjaba, Mayiga be yagoba. Naawe bennyini be twandibatuga nti at least tugumye gundi wali tebagendangayo. Naye kennyini atugamba nti yalina obuvunaanyizibwa. Talinnyanga ku nnyonyi genda Namibia kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda, wabula bamubuuza baatuusaako obulabe. Mwenna mikwano gya Professor Badru Kateregga mumunoonyeeko eyavaayo n'abuuza Mayiga ntwagala genda kulaba Ssaabasajja Kabaka, kamubajjukize oba akatambi nkyakalina wano, kamubajjukize wano mbabuulire kiki ekyabaddewo, kubanga namanya bajja mukola ekintu. Muleke mumanyi tudiringa n'abasajja Abanyarwanda abatemu abatakyayagala muntu yenna kuboogerako. Ono batembuuza ngeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agenda eyo, kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Omuganda nti mugende mumulabe, Profesa obazabantuka banaagenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo. Profesa bwe yava mu lukuŋŋaana olwo, Mayiga yagenda butereevu nnyo nasinkana omukulu atwala ekitebe kya Chieftains of Military Intelligence, omukulu James Birungi, n'amusaba nti omusajja oyo amukolereko, alabika ali mu kwagala kulinnya programu ze n'okutabangula Abaganda babuusa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Amawulire ge nafunye gesaagadde bagamba lunaku lwajjo wadde ogapostinga, batamanya ngamba nga beeyambisa abantu b'omunda mu famire gwenti bwenjo kyadressinga babadde bamaliriza Professor Badru mu ngeri y'akaziini gye baali bamukozeemu. Mwenna bamanyi enfa y'akaziini gye yafaamu gye badde bakozeemu Professor Badru Kateregga yabuuza Mayiga ekibuuzo ekyo, naye nga era omukulu gwonna gwekoosa ku kibuuzo kye yabuuza. Kale mulowooza nti ensonga teri serious, ensonga eri serious n'okusinga mugirowooza. Mayiga agenda kutta buli muntu yenna amubuuza ebibuuzo kubanga amaliridde okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka ye atwale buli kimu. So ayina essimu ya Profesa osobola omukubirako bwe ziba kweziri, naye nga kizibu nnyo kati mufuna ku ssimu. Bw'anaaba abuulidde bisingawo bamwe n'amanjagadde bategeeza ensi etegeere nti Mayiga yakolagana ekitongole kya CMI okubanga balonda Profesa, naye nga yafunyemu obuzibu, naye Katonda ali yamusobozeseza n'asobola obuvunuka, naye nga yabuusawo n'ebisago. Y'ensonga lwaki tubagamba ebigambo bino nomooza nti byakuseka. Kati ekiri mu ly'olulangira kitokota si kisaanikire. Wuliriza bino. Abaana ku social media n'abantu abataddeyo okwemulugunya kwabwe n'emivuyo egiri mu Buganda egitambula, abawulira olulangira batandise okwekengera ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Wuliriza bulungi nnyo ebbaluwa zino. Abawulira olulangira bawandiikidde Ministry y'obuwangwa n'ennono ne bagiwandiikira n'efuna ebbaluwa ngenda kuza mwezi 19, ne bawandiikira ofiisi ya Ssaabawolereza wa Buganda ne bagifuna nga 19, ne bawandiikira ofiisi y'olukiiko lw'abataka ne bagifuna
ne bawandikira ofiisi ya Ssaabalangira ne n'agifuna. Abantu bane bawaddeko kopi zino. Ebbaluwa eno ng'egoba Ssaabalangira eyawandiika ebbaluwa ng'alambulira Museveni nti ye ali mwetegefu okukola emikono gyonna n'okubalambulula mu ngeri gye basobola okulonda n'okuzzaawo omulangira ye nga Museveni bw'anaaba ategedde ne mayiga pulogulaamu yaabwe. Ebbaluwa bagiwandiise nga bajja adressinga eri Ssaabasajja Kabaka wanaagisanga wonna eri baffe Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Ayi Ssaabasajja ffe abalangira n'abambejja. Muwulya bulungi nnyo nti ayi Ssaabasajja Kabaka ffe abalangira n'abambejja kukugogola olulyo. Ebbaluwa bagiwandiise bati ayi Ssaabasajja Kabaka baffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe abalangira n'abambejja kukogogola olulyo ne kikomaawo. Ensonga okuyimiriza n'okugoba kwa Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikubwe. Ssaabalangira ebbaluwa yamuweereddwa nga mugobe wajjo. Tugenda mu maaso. Mukama waffe bagiwandiikidde Ssaabasajja Kabaka. Mukama waffe era jjajjaffe Kabaka wa Buganda ku nsonga eyo waggulu tutuusa okwetonda kwaffe gy'oli olwa mukadde waffe era jjajjaffe Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikubwe gwe watukwasa okubeerawo okukulembererako Abaganda okukulembererako Abaganda bo n'okulabirira ebintu byonna eby'ennono yaffe ku lulwo wamu n'okutumbula embeera zaffe wamu n'okutukulaakulanya. Tukimanyi bulungi nti ozze otulaga Bassaabalangira abaweredde ddala 5 nga noono kwali era tuzze tubatunuulira nga tubapima okutuusa lwe twakutte ekkalaamu omulundi ogusookedde ddala era nga tutya n'okutya naye ne tusalawo tugume kati nga tusaba ne bajjajjaffe bonna batulambike obulungi wamu n'okutuwa obugumu nga tulaba kisusse. Tupimye Ssaabalangira bonna era nga buli omu alina ebisoomoozebwa naye ono bisusse. We tuwandiikidde ebbaluwa eno nga ebintu ebisinga okutufuula abalangira abisaanyizzaawo byonna ate nga ekitaakulwa banne be yaddira mu bigere newankubadde nga nabo osanga balina ebibasoomooza. Kati mu butongole abalangira bakuŋŋaanye ne bagoba Ssaabalangira n'olwokuba nti Ssaabalangira ono ye kennyini tumanyi state agent era muntu w'amayiga tajja kukkiriza kumala gagenda mu ngeri eyo. Kati gwali eyo aganya okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Simanyi oli mwami wa Kabaka, oli mu Canada, oli mu America, oli mu Ngereza, oli mu Europe, oli mu nsi zino endala. Bw'obanga ekitokota si kisaanike mu lulyo lulangira nga bakugamba nti Kabaka mwali oba Kabaka ali bulungi oba okola bulungi nnyo upstairs, kitegeeza oyina okumala okwebuuza kye kigenda mu maaso na biki ebiri mu nkubo ebitambula. Ssaabalangira bo mu butongole baamugobye naye mumanyi nti waliwo okulera okukombesebwa naye tajja kugenda bw'atyo. Kati mutegedde bulungi nnyo ekikulu ekigenda mu maaso. Omuzaano omumbejja ono tuzze tumulaba emirundi egisinga be bamu ku bambejja abataseka ku mukolo gwali mu Lubiri ye bano balabira nga baagala kuba mayiga. Mumumanyi bulungi nnyo oyo. Bo balabirawo nka akasajja kano mu Galubindi kaali kasajja kazibu nnyo era yali agenda kakuba. Eyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eri bweti. Omusajja ono
ebintu bingi ebikwakasa nti si musajja muganda era si mutuufu alina okubeerako okubalaga nti ne bye yeeyita si bituufu leero tebigenda kuva mu kamwa kange kuba ebisinga mbibagambye ne waliwo musajja mukulu musajja wa Kabaka atera okubeera ku mitimbagano okwo nga basomesa Oluganda olukusifu era olw'ebuziba mukulu gwe bayita Juma Kanoonya kabannyonnyo lwaki omwami ono akola ensobi nnyingi nnyo eyeeyita kyatalina kweyita mutegeere bulungi nnyo then tuleke tusimbule video bwobudde ndabudduka ku sipiidi ya waggulu okujjukiza kino kitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda nze kennyini yakiwandiika era kigula emitwalo 6 weesomere ku Luganda olw'edda bwe wenna ayagala ekitabo kino kikutuukeko munnange oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel erika salaba 256 751 4769 oba oyinza okuyita ku MTN erika salaba 256 788 461 228 ekyafaayo kino ngenda kukinyumya naye njagala okulabula mu Buganda muno tuyina kabaka abeera omu Katikkiro tayitibwa kabaka kubanga Katikkiro waliwo erinnya eryepaatiika ku ye oba bakatikkiro abeegulumizanga lye beepaatiikangako eryakabaka ow'ebweru ekyo kikyamu erinnya kabaka ow'ebweru lyatandikira ku Apollo Kaggwa nga ye yalyepaatiiseeko amannya ga Katikkiro gali 2 katugambe gali 3 erisooka Katikkiro eryokubiri ow'omu mbuga erinnya eryokusatu si ddala ayitibwa Mukuumaddamula naye amannya agasigadde simanyage kugambye amannya ga Katikkiro gali 3 Katikkiro ow'omu mbuga ne Mukuumaddamula Apollo Kaggwa bwe yalondebwa okuza Kabaka Daudi Chwa Apollo Kaggwa ensonga zonna ezandiwaabiddwa nga ewa kabaka zaatuukiranga ku ye paka kabaka waaliweza emyaka 18 ne yeetengerera n'atandika okweramulira wabula olw'okuba nti Butikkiro eri mu bwenyi bw'olubiri Daudi Chwa yabeeranga mu lubiri e Mmengo nga Apollo Kaggwa abeera mu Butikkiro kati nga ensonga zonna jjukira Daudi Chwa mu biro ebyo yali tannatuuka kwetegeerera nkiddamu Daudi Chwa yali tannatuuka kwetegeerera nga talina kyayinza kusalawo kati olw'okuba nti Apollo Kaggwa yasalangawo nga kabaka ate nga ali bweru wa lubiri gy'alamulira ne yeepaatiikako nti nze kabaka ow'ebweru era erinnya kabaka ow'ebweru oba Katikkiro okulyepaatiikako lyatandikira ku Apollo Kaggwa nga yalyepaatiiseeko n'abalala abakola ki abaamuddirira nawulira ne Katikkiro Mayiga naye alyeyita nze kabaka ow'ebweru naye kino ekyafaayo njagala kimutuukeko tutegeere erinnya eryo wa giryaba Apollo Kaggwa yalyepaatiikako mu bukyamu kubanga yali mukuza wa Daudi Chwa nga muto myaka olw'okuba nti embuga ye eri bweru wa lubiri ensonga zonna ezandigambiddwa kabaka nga zituukira ku ye n'ebyama ebyandigambiddwa kabaka nga bituukira ku ye kubanga mu biseera ebyo kabaka yali tannatuuka kweramulira kaakati awo njagala okubategeeza awo weewava abakatikkiro okwepaatikako kabaka ow'ebweru naye kikyamu amannya ga Katikkiro gali 3 Mukuumaddamula ow'omu mbuga ne Katikkiro ate munkwate bulungi ne Kamala byonna teriteekeddwa kuyitibwa Katikkiro nja kubuulira lyavaawa nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere kitabo kiyita entabiro y'Oluganda olw'edda kigule ku mitwalo egiwerera ddala 6 itaka salaba 256 751 4769 oba kasalaba 256 788 461 228 saagadde bive mu kamwa kange kuba ebigambo bimbi bagamba muga ne balumbi yabiyiya si yabiyiye gyebiri ku nsonga eyo abantu bangi bambuuza waayi Butikkiro kye kiba Butikkiro eruwa Butikkiro ye nnyumba
omuyina okusula Katikkiro wa Buganda abawereddwa Damula okulembererako Ssaabasajja Kabaka. Ate mu Buganda Abaganda tebatufuga, Abaganda tukulemberwa bukulemberwa. Era kyovula Kabaka tagambangako nti abantu bange benfuga. Atuyita bantu be kubanga atukulembera bukulembezi. Ye Mayiga atufuga bufuzi. Mwenna abatamanyi Butikkiro weeri nenga ate mugiyitako buli lunaku amanyi olubiri lw'Emmengo Wankaaki oba gye muyita main gate. Olubiri luliko enguudo bbiri. Waliwo oluguudo oluyitira ddala ku lubiri kwennyini ku mulyango okwo. Waliwo oluguudo olwokubiri. Oluguudo luno olwokubiri awo okuli olukkirira Kayanja, okuli oludda ku CBS olukkirira bw'eppono olukwata mu Kisenyi. Kati bw'obanga ova mu lubiri bw'oti ng'okkirira n'obuuka kolansi asooka ku lubiri, kolansi owokubiri. Bw'obanga otunudde bw'oti kati ku mukono gwo ogwa ddyo ogw'ogulya ennyumba eri awo. Emyaka gye buyise katono yalimu ekitongole ekinoonyereza ku bulwadde obwa siriimu naye katinooza baagizaayo Emmengo ennyumba entongole gye bayita Butikkiro, Katikkiro wa Buganda mwalina okubeera. Ekimusuza awo aba alina okusula okumpi n'olubiri Ssaabasajja Kabaka wabeera okuba nti nabo baguddewo ekizibu basobola okumutegeeza mangu eyo gye bayita Butikkiro era ennyumba ya Katikkiro wayina okuba nga waali. Muza mutegedde bulungi nnyo. Bw'oba ova Bulange ng'odda ku lubiri ennyumba y'Obutikkiro bw'otuuka mu ntabiro y'oluguudo olwo olusookerwako eri ku mukono ogwa kkono, ku mukono gwa kkono. Bw'obanga ova mu lubiri ng'odda ku Bulange ennyumba eyo ebeera ku mukono ogwa ddyo ogulya. Muza mutegedde bulungi nnyo. Awo nawo tuvuddewo. Nsabiddwa njogere ku nsonga zino wammanga buli muntu azitegeere. Ze ziriwo wano. Ze zino wano wammanga. Bajjajjaffe mwenna abakulu b'ebika abataka abagenze ku mukolo gwa mukulu Mathias Mpuuga Nsamba Masaka. Ekintu kye mwakoze kummwe kirungi ne mu Buganda kikyamu. Lwaki kikyamu? Mu Buganda obwaffe obwedda bajjajjaffe abakulu b'ebika abataka tebaabanga na luuyi era tebaayawulanga mu bazzukulu baabwe. Nkiddamu nazzikuno mu Buganda nga bajjajjaffe abataka ab'ebika tebaba na njuyi singa wabeerawo obutakkaanya mu bazzukulu baabwe tebabanga na luuyi. Ne mmwe abaagenze ne mwesimbanga jjaali ne mutandika okwogera ebikikinike nga mwogerera muzzukulu wa Buganda atabaddewo ng'ate musiiga akazigo ku muzzukulu wa Buganda mmwe yabawadde ettooke ne mulisa mu nsawo. Ekyo mu Buganda kizira era kikyamu. Ekyo kizira era kikyamu. Kubanga mu Buganda tugamba nti tosala gwa kawala wattu nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Mmwe ku lwammwe olw'okuba nti mwaweredde ettooke era nga musindikiddwa Mukama wammwe Mayiga mwasazeewo musale ogwakawala akalenzi nga kali magere wattu nga katunula. So nga ate akalenzi akali emagere nga mmwe mwasigazizza akawala kammwe ke mwasalidde omusango nti ko kalungi nnyo wattu nga ate ke kazza omusango ku kyalo nga kaawuuta supu wabatuuze mu katale. Ekyo kikyamu. Mwantuse ne mbuuza lwaki Abaganda baga tosala gwa kawala nga tunawuliza gwa kalenzi. Mwe mwasaze ogwa kalenzi olw'okuba nti kabawadde ensimbi. Ate mwana watta akawala ke mwagusalidde nga kukatudde magere ng'ate kebazaako obusobi. Kitegeeza mwakoze ensobi. Ekirala mu nsonga eyo yennyini baŋŋambye bategeeze nti mu Buganda kye bayita olutabaalo osooka ddwogera mu bantu nti mwana tukuwadde ogenda olutabaale. Era baŋŋambye babuuze mwagenze okusumukira muzzukulu wa Nsamba musumikira ku lutabaalo ki? Kino kye baŋŋambye babuuze. Mwadde musumikira ku lutabaalo ki? Okumukwasa effumu. Mwadde musumikira ku lutabaalo ki?
mwadde mumusumikira ku lutabaalo ki? Era mutaswala basajja mwe mulina muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja yeddira Mbogo musobola okuleetayo ekifaananyi kyonna nga jjajjaawe omutaka Kayira Gajuule amusumise amuganyiziga nti genda otabaale. Muyinza okituwa ekifaananyi ekyo? Lwaki tekyakolebwa? Kubanga akimanyi bulungi nnyo nti Buganda tebuteredde, akimanyi bulungi nnyo nti enkweze ngezijjudde Mmengo. Yebeera ki? Yebeera Nsobi. Era ne baŋŋamba mbategeeze nti omukulu ono eyayogedde ebigambo ebitakwatagana ng'empale za mukama we Wasanya Charles Peter Magenda Museveni, eyayogedde nga ayagala kulengeza Obuganda n'okubaako n'ensonga gy'ayisaawo, naye wakikoze mu bukyamu. Muli bavubuka abazze mu buweereza obw'abataka, naye musooke mbuuza abakulu abataka abaliwo bakasangwa babuulira ebigambo kye birina okwogera ku mikolo ng'egyo. Olw'ensonga mwalaze kate nti muyina olutalo wakati wa Buganda ne bazzukulu ba Buganda. Mutaddewo olutalo wakati wa Buganda ne bazzukulu ba Buganda nga mwe mulina abammwe bwe mwagala babeerewo. Ebigambo bino mukulu byakozesezza. Olwaleero tulina ekizibu ffenna kye tutunuulidde wano. Oweekitiibwa Mpuuga musajja yeddiranga Ngabi. Oweekitiibwa Kyagulanyi musajja yeddira Mbogo. Oweekitiibwa Mpuuga yeddira Ngabi. Oweekitiibwa Mathaasi Oweekitiibwa Kyagulanyi yeddira Mbogo. Kati jjajjaffe omutaka yabadde ayogera wali okutteko olukomo lw'essimu n'okubira Kyagulanyi n'omubuuza owaayi muzzukulu wange gwaba gutya, ensonga zino zitambudde zitya? Tewagikuba, wagenze mu maaso gwe n'osala ogwakalenziko. Bwe kibeeranga Oweekitiibwa Mpuuga yeddira Engabi ne Kyagulanyi yeddira Embogo, bajjajja baabwe tebasobola kubatuuza ne bagonjoola akazibu kano akaliwo. Kiraga ebintu bisatu. Ekisooka, Oweekitiibwa Mpuuga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi tebakkiriza bajjajjaabwe nti bwe biba byagaana okugonjoolebwa, kitegeeza Nsamba Mpuuga ne Kyagulanyi Ssentamu tebakkiriza mu bajjajjaabwe. Ssebo jjajjaffe omukulu, njala kutegeeza emyaka ndaba okyali mu gya kitiini. We nkugambidde nti ng'onojja okwogera ku nsonga enkulu ezikusinga emyaka, osookanga kwebuuza ku bakaasangwawo. Osookanga kwebuuza ku bakaasangwawo ogenda okwogera ensonga zino. Owulidde ssebo? Osookanga kwebuuza ku bakaasangwawo. Teri muzzukulu wa Buganda asinga jjajjaawe kitiibwa n'amaanyi. Teri muzzukulu wa Buganda asinga jjajjaawe kitiibwa n'amaanyi. Kati gwe n'ogamba nti kitegeeza abazzukulu basinga bajjajjaabwe amaanyi? Obuvunaanyizibwa bwani singa oba oli mu lujja ng'otudde abaana bo ne batandika okufunya, buli omu n'afunyiza munne ebikonde? Obuvunaanyizibwa buba bwani? Kati gwe wennyini bwe mutaatwala obuvunaanyizibwa kumanya nti abaana bano basowaganye, kiki ekyaliwo mu kusowagana temwakikola, wabula wazze mu lwatu n'okwata enjogeza n'otandika okwogera ebigambo bikikinike kubanga baakuwadde omugaati. Tugenze mu maaso. Bajjajjaabe banafunye okusinga bwo. Bwe baba n'Oweekitiibwa Mpuuga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi bakatoliki, ng'obukatoliki tebusobola kubatuuza kugonjola akazibu kano, kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi tebakkiriza bukatoliki. Wagambye nti bazzukulu ba Buganda bano bombi bakatoliki. Obukatoliki bwe bate bwabatuuza kutereeza nsonga zino, kirabika tebakkiriza mu bukatoliki. Muganda wange, kubanga gwe nja kuyita muganda wange kubanga nze ndi muzzukulu. Omuzzukulu bw'obeera mu lujja lwa jjajjaawo tubeera ba Luganda lwakuba nti oba onsingako obukulu. Ngera kutegeeza ekigambo kino jjajjaffe. Ekisookera ddala,
bw'ogamba nti abantu bano ekereziya yagaana obbatuuza nti abantu bano basinga ekereziya, eyo nayo nsobi. Gwe kennyini nkubulire ne nkugamba nti wakoze ensobi okwogera ensonga ezo. Bwe tuba tuli mu kkooti ya Kisekwa nga tubuuza ensonga zino, basooka kubuuza ani muwawaabirwa, ani muwawaabirwa, ani yawaabye, bwe tusooka okubuuliza. Abasajja bogamba nti basinga obukatuliki, obukatuliki bwalemedde batuuza bamanyi okusinga obukatuliki, eyo nsobi. Kubanga bano abantu buli lwa Sande babeera mu ekereziya ez'enjawulo nga basaba era n'okusembera basembera. Obuvunaanyizibwa bwani ku nsonga eyo? Gw'ogambira nti basinga ekereziya amaanyi. Teri muntu Ssekinnumu asinga ekereziya amaanyi mwe mwayagadde kuyisawo mboozi zammwe, kubanga badde bawadde omugaati. Tukyagenda mu maaso. Amaanyi nnyo okusinga obukatuliki, oba obukatuliki bw'onafunye. Bwe kibanga Oweekitiibwa Mpuuga Muganda nga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Muganda, ng'Obuganda tebusobola kubatuuza ne bamalawo nsonga eyo, kitegeeza tebakkiriza Muganda. Oba kitegeeza nti Oweekitiibwa ogambye nti bwe banga muzzukulu wa Kayiira Gajuule Kyagulanyi n'Ensamba, Obuganda tebusobola batuuza kumaliriza nsonga zino. Kuba kwekubira. Lwaki kuba kwekubira? Jjajja nsooka njagala kukubuuza ekibuuzo kimu. Kansubire nti obadde Dubai bawagenda Japan kusuula byuma bya mmotoka. Bukyanga muzzukulu wa Kayiira Gajuule, muzzukulu wa Buganda, atandika olutalo lw'okukyusa eggwanga. Njagala ombuulireyo omulundi gumu lwamuwulirako ku leediyo gye muyita ey'obujjajja, kebere telefayina gye muyita ey'obujjajja. Omulundi gumu bwe guti luyajjayo. Naye bano akawala kano akalenzi kano akabawa ssente kabeera ku CBS buli wiiki, kabeera ku telefayina buli wiiki, era njala kubuuza gwagamba nti abavubuka bano basinga Buganda amaanyi. Gwe bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bali 5 n'omusobyo. Lwaki mwalabiseewo abatawera na 10? Abala baalaze luddawa. Babadde bagenze kuwummulamu okusuubula kolaki? Kitegeeza nti nammwe kennyini abataka ba Buganda, Mayiga kennyini nga yabiwako Museveni yabaawulamu. Buli omu akola bibye. Njagala sooka kubuuza ng'omaze ebbanga ki nga tulaba ku jjajja Kayiira Gajuule? Tulaba ku Musolooza, tulaba Kasujju Lubinga, tulaba kwani abamu basangana ku mikolo ne weewuunya nti ono akyaliyo. Sooka weewuunye abataka ba Buganda bonna baali basinkanye ddi ku nsonga za Buganda, kuba tebasinkana. Mayiga yabaawulamu. Bw'Amayiga yasobola okwawulamu abasajja ba Kabaka ab'ebika, lwatasobola kwawulamu bazzukulu be olw'ebigendererwa bibi ayagala okusanya Obuganda. Jjajja wabadde okumukolo wabukeereza bwa Nawanca nga weenaanise Omuteganswera n'Ekizibaawo. Ku mukolo ogwo gwabaddeyo baakubyeko ekitiibwa kya Buganda. Ku mukolo gwabaddeko baakubyeko ekitiibwa kya Buganda okimba okulaga nti Abaganda n'abakiikiridde Buganda bwe bali baakubyeko ekitiibwa kya Buganda. Kummwe mwenna abataka ababaddewo n'abeenaanisa obusuuti n'amasuuti, waliwo yayogedde ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka, wadde okugamba nti bannange twebuuza Ssaabasajja Kabaka naye kale gyali tewali yakinyezeeko. Okugjako muzzukulu wammwe kana akawala akalenzi ke mwasigaza kabawadde ettooke ke kaasimattuse ebigambo bikasimattuse nga koogera, omanyi gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo. Gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo kitegeeza ki? Nti omuntu yenna oba omutamivu okwogera ekigambo tekiva mu ccupa ya mwenge oba yantabaaza bakadde. Ekigambo kimubeera ku mutima. Omwenge gukyongerako bwongezi munaazaako nsonyi n'afubutuka ekigambo. Jjajja ompulira, nze muzzukulu olwo buyenze njogera. Ku nkuuka ya muzzukulu wammwe Nsamba omulenzi, anti mumwali mukuba kawala. Ku muzzukulu wammwe ku mukolo gwammwe gwe mwabaddeko baakubye ku kitiibwa kya Buganda nedda.
bayogedde ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nedda muzzukulu wo omulenzi Nsamba yakuwadde ssente ojja oyogera ebigambo ebyo ebigambo byayogedde wabijje makulu ki bwe yagambye nti asaasira Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Saluga Mulengejja akaseera akazibu kagendamu awakobunkenke